Ochalaba okwanjula n'embaga. Naye enseenene gye bayita kulunkalu. Nekulumbisa eri wali. Oba kibazi. Eno ku lusanja. Kale, bano bana ab'obulenzi batulina mu lujja muno. Essebo. Bonna nga b'obalaba. Bakansala ku kyalo kuno abawedde emirimu ng'ogyeko bano abamu abalayira nga musolome. Tebaali beewaffe. Baali baawa. Twabalabanga ku TV. Batabani ogwomwe guwedde. Mugabane emirimu abo bagende ku ttale. Abo abagende batyabe enku. Abange tubakubira engalo ez'amaanyi. Naye nono bamukubira engalo. Aluwa. Ono toyinza kugenda na kirabo kimu ku ndigira gy'ondigizeemu olwaleero. Twala ekyokubiri. Teekamu akayimba tulabe endigira y'ebirabo ebibiri bwebeera. Tulina tukuba ngalo katukulaba. Mubawe engalo. Ate abakulira mu ngalo ali kuliki. Akulebeddeko ekintu akitegeera. Yakimanya. Bonna. Sabula. Mama. Abo tebetuuka n'eryo beddagala tubuuliza. Atubuulidde bano okumpi nange. Tubongere engalo. Nze nja kusula wano. Eyo gye bayita Black Mamba. Yeeno. Yeeyo. Ate mutukoze bulungi. Bwe tutuuse. Okutulaga ekyambalo kyewaffe Mwankole. Twabakiira bantu mmwe. Amaaso amati gakola gatya? Nange mbaniriza ate babaddewo. Wamma mubabuuzeeko abo. Bakajja. Senso balaba ssebo. Naffe basiŋŋaana bannyabo. Senso balaba nnyabo. Eladde basebo. Eradde nnyonnyo. Seetano basebo. Ensiba ya wano leero. Eladde banyabo. Eradde banyabo. Seetano banyabo. Bulungi nnyo omusana banyabo. Mukulika amakubo. Twagakunse. Bulijjo nnoonya asobola okunsolera mu nnyumba nga ddoboozi ddene ku mufunye. Ennyumba nkoyo giteeka kofukufu ababbi bwe bajja bagikubanyenyanyenye. Eryo ly'eddoboozi ly'owulira ku ddembe ffe. Oyo mumpeeko damu. Kakuweereze puroguramu namba. Kale mpeereze. Kukyendako omuzanya Dembe FM omuziki n'ebikuzimba mu kirabulavu ng'olina protipata mu radio. Bintu bya kirabulavu. Bano bakuba engalo ne puroguramu tebagiwuliriza. Ani? Bagiwulira alooza bali. Buli agiwuliriza kubako ku ngalo tuwulire. Mbaagadde nnyo. Ate nga kati onaakola kirabulavu. Nze nkola puroguramu eddala. Eruwa. Kinyizo. Ngamba nti baaba wange emmere ya COVID ne bagyeriira. Bwe tomulaba? Oyo taliimu. Taliimu. Oyo omu ku baagaba obuyambi bwa COVID yenna. Maama kana akaviri ke bayitaani. Naye olwaleero ngenda kulaba ebyewuunyisa wano. Biriwa. Kana akaviri bakayitaani. Fa ku nnaku yo. Keekano. Maama nze mbadde manyi nti kakata. Mukutamye ku nsingo mbasabire. Twale bulijjo gw'obasabire. Oma mugolokoke mugende. Babeerewo babampita paasi. Mugende. Fly to Maldives for a day, then we fly back. Kona. Abo baana babazaala wano beekolamu omulimu. Seti watemera ku ddusu. Wangi lindako. Oli ye nakasi. Ate ono. Nankata. Nono nankata. Kasuku weetegereze tufune ekinaatukomyawo bano. Mama nankata agaatabusi. Wangi.
wange enfuna mulimu abasiibye ate kike kuliko wano muganda wakasodde nga atabuzi kale njagala tuve mu luloddo weewaawo odduka ogenda e Buddo onkimire eya Munnabuddo enyanzi kyenjagala abange tukube engalo ez'amaanyi ez'engalo ntono buli ali wano kubirako Katonda engalo mpulira ez'Akatonda oba zisingakaawe sebo taata sokoleke ezammwe zezibuzaabuziza ezaffe oba ezaffe zezibuzaabuziza ezammwe nammwe obwedda mukuba mukube tuwulire jamwe ngoma leka kubuzaabuza mukube tuwulire lindako olimu obuuko bwolya kasooli Haja Arafat Luwagga yanjigiriza kalulu kababbi kasanyu keke essanyu kumubatuulire nkuweze toddamu kakubira wano toddamu lwaki mukulu wamma mukube engalo zokka tuwulire bugalogalo newulira ekifa mu nsenene ensenene nente fenna tugatte engalo ez'amaanyi twanize bano naye era muyina tusinga nsonga ki ate twalidde kaki fetulidde tubasanzewo tetumanyi oba mwalidde sebo taata mpulira bibiyo twagala kubeebaza weewaawo mwabalungi mpulira ab'ensenene mpulira obulungi bw'ensenene bwe butuleese ye baziwa omwezi mulamba kituufu ogwa musenene kitukubira mu ngalo okumanya ensenene yalaze wala mu bika by'Abaganda bonna mpulira ensenene yasoose okulinnya mu nnyonyi ya Uganda luddawa bombadi yabatembeyezaamu ensenene n'olwekyo mukulu naffe ekituleese ebyo ebitiibwa bye muzze mufuna ebyenjawulo bye bitusimbuze ewaffe okutuuka obuuyi buno nga nina muto wange ali awo kyesirikidde mukulu nga ye yasinga okulaba omuntu obuvunanyizibwa mu maka gano naye bwe yalaba yali mukulu nga wakitiibwa nga yesenga w'abaana kayobya kyami wabiri balungi nsiiti akomanzenzero ku mugongo oli yennyini mukulu asinga okumanya ensonga zaffe ffe abatudde eno mu ttiimu Nicholas era tulindiridde omuntu omu senga ajja afuuka omwawule atwawulemu kyogamba gw'osaba olabeko biye akola bwoti essebo singa omusiŋŋanyawo ku supamaketi naakutuma gyendi bw'otuuka gyendi ongamba nti ani akutumye ate siyinza kyogerera wano bakulu ndiki kuba mpulidde era Honorable Sematimba Peter n'oyo gwaliranye otyo ye mwennyina amuddako mpulira kakati mpulidde era bakyogera ng'oli aŋŋamba nti Honorable agambye abadde agamba oli namuga gwe genda ogambe mwannyoko bakkidde awo ng'akigamba oli akigamba enze namutuulire ng'otunuulidde era nina kyogerera eno mukulu tetukigambye tusaba busabi tulabe ekisa mu maaso go senga atuuke akwawulira omupangisa kulandira oli essebo kankujula enkujja kuggwa gye kale mukulu webale senga okumirako mwana yasinga kusinga abalala okumirako mwana abatakendeesa yulizika ono mwana kyankola kulirepumbe ayayaya ekikutuze engoma peyetukatabuna bannange senga tumwongere engalo olera kungoma yafuomanagira buli ngoma eyo nevuga olizebungomanyirawo basanyukuka mwenyinazi wangi baba nga nzenze okulaba nawe okusanga ate eddoboozi nga livuddeyo mu lya Prosiva ne lidda mu Nankani anti tuli waweeru
Munange wotubadde baba tufunye abagenyi. Oh my God. Wabategeddeko? Baba tewangambye alabika wanvaamu. Nedda saakuvaamu buvi. Naye nakuweereza ebbaluwa. Kati ndowooza omwana gwe natuma yaliwo people power. Simanyi. Abo bakambwe. Kituufu. Owaabwe nti tasobya. Naye abagenyi be baabo nsaba obaanizo babuuzeeko. Era nga omanyi baaba nti mu lujja luno olwaffe tembeera kkubo. Kituufu. Nja baaniriza lwakuba tewangambye. Nsonyiwa obusonyi. Odomye waakutumidde. Munnange ate omunnebaliza nnyo. Luli yampeezaawo ensawo zaali ndowooza 3 eza sementi. Mugambe nti tezaamala. Oh my God. Plasta sinnakuba. Oyo anti yagwa mu bintu ennaku zino. Kituufu abalala bagwa mu buugi. Kale njalize ku bagenyi abo. Tusansa okukola bannyabo. Batandisiddeko mmwe. Era ddyo bannyabo. Banyange mukuliko amakubo. Mukuliko obuwonvu n'emikka. Bamenga. Maama ono ng'ali smart. Yenkola yeyo okukola bulaaya. Tagwa mu kabada. Bambi. Tusansa okukola bassebo. Kale senga. Eradde bassebo. Eradde nnyo senga. Mukuliko amakubo. Tegatumenye. Mukuliko obuwonvu n'emikka. Byonna tubibuuse. Taata gwe ng'oli wanjawulo oyogera nnyo. Era nalya teepu. Nange okugwanga ojja kujja. Kale senga. Tugenda kuddamu omukulu yannyongedde ekisanja. Wangi? Ekisanja nno kijja kunyumira kuba n'ebirevu bizze. Oh my God. Musajja wa Kabaka. Wangi? Waliwo ow'enjawulo gwe watambudde naye. Bangi. Oyo nolye bamuyita Swabla. Kibaluma. Muyita jambuzeeko nga wanjawulo kubanga yakolamu. Swabba owulidde. Ate kaakati ajoga ensanafu atuulamu ntuule. Bamumpeera akayimba ka Big Eye bakayita tusaasaanya. Asaasaanya. Nange senga. Swabba owulidde goloko kayaka. Kabano senga bwe yeetegeka. Mama Linda, nina kyembadde sitagambye omusajja wa Kabaka. Sinowe adiringira mu mataka kyapa ku mmeeza. Yoyo. Yegwe ow'ebbunga. Naziriza emaleeko emulyo babiri ne Eddie Kenzo. Mbuga yakuwako bamusiba kati mukiikirire ne bannemba obaweere. Lindako maama saka okomera okusiga wazze ne Sharita muwalawo mazima wange. Yoyo. Naye bamuweereyo giri ebiri. Aleme kiraba bubiri. Kyokka ddala. Ate era. Sokolindeko. Mese naye mukwano gwo naye muweereyo. Lindako naziri weera ya mooti. Yali atudde wali kumanya alwawo okulaba. Ate oyo yasoma kwa kuula manyo. Abakuula tasanyaza. Sokolindeko mbanyi. Okyalaba okwanjula n'embaga